Kkooti y'omulamuzi omukulu e Nakawa eriko abasibe 17 beesindise ku alimanda Luzira ng'abasinga obungi bakola gwa kuŋŋaanya byuma ebya scrap baguddwako gwa butujju nga gwekuusa kubba waaya n'ebyuma ebirala eby'amasannyalaze okwetooloola eggwanga. Bano babadde mu maaso g'omulamuzi Andrew Katurubuki era tabaganyiza kwewozaako kubanga gwe bazza gwa Naggomola gulina kuwulirwa kkooti ya Uganda enkulu. Oludda olwabiri lumiriza nti bano nno nga bakulembeddwamu Mahatima Odong okuviira ddala mu 2022 okutuuka mu 2025 nti beekobaana n'abalala abakyali obutaala ne bagenda nga basala waya z'amasannyalaze mu bitundu ebya Kampala n'emiriraano, ebitundu eby'Eruwero ne Nakasongola ssaako Mityana, Kiboga ne Mubende. Mu mbeera eyo baataataaganya amasannyalaze ne gatatuuka ku bantu mu bifo eby'enkizo gamba nga mu nkambi z'amagye, amakolero g'Eruwero, amalwaliro gamba ng'ery'amagye ery'e Nakasongola n'ebitundu ebirala. Abasibe bano ng'abasinga babeera mu bitundu bya Kampala n'emiriraano okuli Wakiso, Mukono n'Empigi bakwebaka mu Kawome okutuuka ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ogw'omusanvu ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Akakiiko akakulira ebyokulonda ak'ekibiina kya National Unity Platform kakangudde ku ddoboozi ne kalabula bammemba b'ekibiina abatandise okusiwukira empisa ku mikutu emigattabantu bwe baddidde okwemulugunya kwabwe ne bakussa mu lujjudde ko akakiiko ne bakabuusa amaaso. Waliwo ebiwulirwa nti abakulu abamu mu kibiina kya NUP beddiza omulimu gw'akakiiko ogw'okusunsulamu abo abeegwanyiza ebifo eby'obukulembeze ku tiketi ya NUP. Akakiiko kye kagamba nti tekannasunsulamu yadde okakasa omuntu yenna okuvuganya ku tiketi ya NUP. So ng'era akakiiko kagamba nti bwe wabaawo alina okwemulugunya asaanye akatuukirire so si kudda ku mitimbagano nti era anaasiwuka empisa bw'ati ayolekedde okuggyibwa mu lwokaano. Akakiiko kabadde kanjula bannakibiina abazzizaayo empapula okuvuganya ku bifo eby'enjawulo era mu kyo abantu 774 be bakeewandiisa. Ku bano kuliko abeegwanyiza ebifo by'ababaka ba paalamenti abawedde ddala 94, ababaka abakyala 171, ababalamuza ebifo bya munisipaali 343, ate bakansala 13, bakansala abakyala 107 n'abalala. Babadde ayanjula bino ssente w'akakiiko ebyokulonda ak'ekibiina kya NUP Harriet Chemutai alabudde abatandise okwewa emirimu gy'akakiiko kano nti bakikome bunnambiro. I've been hearing a lot of things out there. All of you have been watching things go on social media, and we've been quiet, not because we are not seeing these things. It's because we are laughing at you and knowing that it is only EMC that is in charge of any election matters. Only EMC that is in charge of election matters in NUP. So any dealings that you're having with candidates or you're having with people who are saying have been delegated by EMC, you know it is illegal. And if there is anybody who has any evidence of individuals who have been soliciting for funds or bribes, write to EMC formally and we shall act accordingly. If you have issues concerning elections or violence, EMC is here to address those matters. Mu ngeri emu avuddemu omwasi ku batandise okubuulira abatuula akakiiko ako nti ye ng'omuntu agenda kukola ekyafaayo agoba omuntu. Kamiisona John Mary Sebuufu ayongedde okukikkaatiriza nti bonna abeesimbyewo benkanankana kyokka n'alabula bammemba beewalire ddala okuteeka ensonga z'ekibiina ku mitimbagano. Ate mu kibiina ffenna twenkana tubagambye kandidati asinga obulungi yajja okuwangula. Naye omuntu eyeewa obuyinza oli kandidati ate naawe ogamba yakutuuza balala. Ekyo ndowooza bannange bibikome tujja kubikkiriza. Bannange mwepimeemu gye muli. Togenda mu social media kwonoona brand ya National Unity Platform. Olwogera ku bya National Unity Platform nga si gwe mwogezi wa kibiina mu social media n'ensi yonna obotta brand y'ekibiina, waliwo abateekwa okwogera ku mitendera egy'enjawulo. Naye ku by'okulonda bw'oyogerera ebbali omusango oba ogesalidde mangu. Kyangu mu kibiina togenda mu social media. Bannabyabufuzi ab'omu ssaza lya Beene ery'Emawogola babuuliriddwa okukakkanya ku busungu naddala mu kiseera kino ng'ebyobufuzi ebyakanayo cyane bikubye koodi.
Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka Omukungulu Moses yakatiriza ensonga eyo babadde atikkula amakulu agaleeteddwa abantu b'Omutanda abavudde mu ggombolola ya Musale b'Ebitakuli ne ggombolola ya Ssaabagabo Ntuusi nga ggombolola zombiriri z'Emawogola. Muwulira ebintu bino bye tugenda mu tunagenda okuva mu February omwaka ogujja nga byakoze bitya byawedde naye tuteekawo mbeera eteerabize muntu. Abaganda bagamba nti kyerabirwa naye gwe bakigambye tasobola kukyerabira. Leka kwogera bigambo munno by'atalyerabira paka lwalifa ng'olwanira ekiseera kino emyezi gino 6 gyokka egiri wano. Leka kukuba munno lubale olw'emyezi gino gyokka 6. Leka kukuba munno lubale kubanga oyagala Othman agende mu Parliament. Asobola bulungi nnyo okugenda nga totemye muntu lubale era asobola bulungi nnyo okulemererwa ng'otemye n'omuntu olubale. Omukungu Silver Robert avunaanyizibwa ku lubiri lw'Emmenga akulembeddemu okutikkula amakulu olwaleero abuuliridde abantu b'Omutanda okwongera okusoosowaza emirimu gy'embuga. Okuyimirizaawo obwakabaka. Abavudde Entuusi omukulu atugambye nti abamu tasobola kwogera Luganda kumala ddakiika emu nga tataddeemu lulimi lulala. Naye ffenna tuli mu bwakabaka bwaki bwa Buganda era ffenna tuli abazaana n'abasajja ba Kabaka. Awo nno buvunaanyizibwa baffe okukuuma nga mu nsonga simasonga 5 esooka okutaasa okukuuma n'okunyweza Namulondo. Kati kino kye muli mu nsonga eyo esooka muli mu kunyweza Namulondo. Kagawire Kasujja omwami wa Kabaka atwala ggombolola ya Musali lw'Ebitakuli ne Ntulume Joseph atwala ggombolola ya Ssaabagabo Ntuusi beeyanza nnyo maaso moogi okubawa omukisa oguweereza Obuganda. Kamange twebaza Ssaabasajja Kabaka tuteeka mu buvunaanyizibwa buno naffe ne twewunga ku mirimu egyakolebwa bakitaffe ne bajjajjaffe emabega.